Akamyufu ka NRM akabadde olunaku olw'eggulo kalese ababaka ba Parliament bangi mu kiyongobero kitagambika anti bangi okulinda baminisita bamegeddwa n'enkoona n'enywa olunaku olwalwo bw'abadde alabiseeko eri akakiiko ka Parliament akalondola enkola y'emirimu mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo akamanyiddwa nga Kosase. Abaminisita eby'entambula n'emirimu basanze akaseera akazibu ababaka babanenyezza okuvaako ebizibu ebyasudde bannaabwe olw'okubanga enguudo zonna ezaali zikolebwa Yunula nga tennavaawo zonna zaasiraana kaakati. Henry Njuba work with PDU Ministry of Works. Omubaka Francis Mwejucho wa Buhweju County agamba nti bali mbweraliikirivu ng'ababaka olw'ebyavudde mu kalulu ak'olunaku olw'eggulo kuba abalonzi mu bitundu bingi balondesezza busungu olw'enguudo embi ng'obuzibu babuteeka ku babaka ba Parliament. Of the former union roads in the country is embarrassing. If you are in Mbarara now, going to Bushenyi is a problem. Most members of Parliament have lost elections because of roads. Of course, some of them, we told them that this was going to be a problem, that it was political suicide. Yusuf Sibambi omubaka w'amakokote y'Omaserengeta akubiriza olukiiko lwa leero agamba nti mu kiseera kino abalonzi baagala kubakuba okuva Yunula lwe yavaawo ng'enguudo ezaali zikolebwa zaaziŋŋama. Lucky voters want to beat us up. They're saying, for you, you have failed. During his tour, wherever he used to go, he said, now, you see, everything is asunder because of your representative. Omubaka wa Kasiro County Elijah Okupa agamba nti ekyasinze okutabula ebintu ye minisita ombeezi w'ebyentambula Musa Echweru eyakubiddwa akalulu nga naye abalonzi bamulanga kulemera kubakolera ku nguudo mu kitundu kyakiikirira. About those things, you have had the issue of my colleague, which is very unfortunate. Their colleague, the minister, Honorable Echweru, he was one person we least expected to but you saw what the people were talking, and this is on the issue I kept raising, the issue of that road of Arapaya, Muria, Kapelebiong. Those are the issues which have course seen. And people don't understand. I know it is out of your hand because finance did not give the money. Wabula Wayiso Abage yagumizza ababaka nti baliko essente ze baafunye ne basasula abakontrakita abaludde nga babanja ne baddamu okukola emirimu gyabwe ng'onaagamba nti beetaaga ensimbi obuse busatu n'obukadde 100 okutereeza ekizibu ky'enguudo mu ggwanga. And got a supplementary of 500 billion, which we have paid out to contractors. A number of contractors have now resumed work. Like Mitiana, Mwende has been so bad, the contractor is back. Some of these Kampala steroids, we have paid them, the contractors are back. Ono agasseeko nti Pulezidenti ayise olukiiko wiiki ejja okusala amagezi ku bisaanye okukolebwa ku nguudo eziri mu mbeera embi. The President has answered the minister's letter and has proposed a meeting possibly next week where the Vice President will be called, the Prime Minister, the Minister of Works, the Minister of Finance and other relevant ministers to address this problem. Frank Chiddu yakusakidde eggulu lino ku STV Agalero.